kale atulaba abasinga kumwe abali ku mutimbagano temwaliwo ebisinga musoma bisome nganze nti mu mwaka gwa 19 mu myaka okuva Uganda lwe yafuna independence tuze tufuna abakulembeze ab'enjawulo yali omukulembeze owokuna ye Yusuf Kironde Lule yali president owokuna okulembera eggwanga lya Uganda yali kulembera ennaku ntono olw'obuvuyo obwaliwo ebiseera ebyo ennaku bwezaggwako n'ebyaliwo n'ava ku bukulembeze naye n'asigala nga aweereza eggwanga lino. Omukululo gwe gw'amaanyi nnyo mu byobufuzi bya Uganda era oba osoma ebyobufuzi bya Uganda kizibu nnyo okujja omukululo gwe gye tuyita ligase okugitoolamu awo ebyafaayo biba tebijjudde kubanga n'ekibiina ekiri mu buyinza ye chairman waakyo eyasookera ddala era n'akola kyamaanyi nnyo okulaba nti obukulembeze obwaliko obukadde buvaako naye ebyembi Mukama n'amujjulula nga omulimu tegunnaggwa. Wentukidde wano ndi ne mukama wange Waswa Lule yaliko mbaka waffe wano owa Lubaga mayinze Lubaga North nze nzaalibwa Mangawe ewa Muzeyi Buyondo nenkulidde maka ga mwami Mpaji Frederick Mpaji omugenzi kakati wali mubaka waffe wano ate yaliko ne kalisoliso wa government omukuba twabadde mu office eyo bosoma betwenyumirizaamu nti n'ebimu ebyamugisaamu kuba nti yali alinnye ku nfeete obuli bw'enguzi kakati embeera negaana okukwatagana n'abaali bamuwadde omulimu bw'atyo neyeeyongerayo. Nsanyusa okulaba mukadde wange obulamu bulungi webale kuuma kifo kino ekifo wemusanze gano ge makaago wosangibwa era gali amakaga g'omugenzi Professor Yusuf Lule. Okay. Nekubo byoyiseemu olirabi n'ebisooto history yaffe ya Uganda bwetukuuma ebiki ebyafaayo atulabayagalawo obulamu bwali butya nga tetunagenda ku nsonga etuleese kiki ekikuwaliriza okukuuma kuba ffe omulembe gwaffe guno oyinza okuba totugoberera ffe abavubuka b'ennaku zino ffe abavubuka muzeeyi olufa kuba Professor Lule yafa 85 ovala yafa mu 85 amaka ge bw'otuukawo galabirirwa bulungi ganyira si lwakuba nti yaleka abaana yaleka abaana mwe musobodde mutyo bikuuma n'ebintu byonna bye yaleka okuba nti bikyaliwo paka anti muli mu byabufuzi bino ebya bugubugu temumanyi byafaayo temutunuulira wajje mugenda nga basuubiza nkyukakyuka ne mutambulira ku ekyo nga temumanyi muvaawo mulagawa naye kaakati wano nkulaga wajje nava otegeera ebyafaayo birina amakulu ne mu history mugifaako mugisomako mu ssomero ne mbikomaawo so ffe ekireetera tutunda ebintu by'abakadde baffe kuba nti tetussa kitiibwa mu byafaayo okola mirimu ki kati obulamu obutambuzi otya weekolera gigyo obeera mu byobufuzi toyogera nnyo byokola kale ekindeese wano muzeeyi ono ngenda kumusaba lwe tulijja njala mpeeyo olunaku tujje tunyumye ku bulamu obwo obw'egyekinaana obwo obw'egyekinaana kuba ebimu ku binneewuunyisa bwe nali nkusomako ebiseera muzeeyi we yabeera president ate gwe tewalinnyako mu Uganda anti kakati goberera bw'ogenda mu America mutabani wa Biden ali mu kooti ava mu kooti lwa byanfuna kati ye kitaawe bw'afuuka president kati awo yalabawo mulyo bw'ogenda e Bulaaya mukyala Thatcher ne mutabani we embeera y'emu era binabo byali mu mawulire bikola ki kati bw'obanga tosobola kwebeezaawo n'olowooza nti olina kubeera mu state mugifuula ya bwannyannyini kati yembeera nti taata afunye ekifo kati ffenna tugenda awo tusimba oluseka awo weebale nnyo naye
agenda okutuuka ku bwa president nali Bulaaya nga nkola mu banka nali head office manager mu banka top 4 banks mu UK Federal Lloyds Bank erina ba managers aba banka eyo mu biseera ebyo bali mu katabo ka pages 256 ne mulimu manager omu muddugavu head office manager waswal yes so ngolja wano nti nkole mu bwakaliisoliiso tebanonda kunnaaka ne kukuba nalina obuvunaanyizibwa bwewali okola yes ebyo tujja binyumyako olulala naye kyandeese wano lwaki nkunoonyezaako nfunye amasimu mangi nina mikwano gyange abamu abali e Bulaaya abamu bali kuno nga bambuuza tuyina ennaku zino endooliita ezitambula waliwo maapu etambula nga ewali ekigambo Buganda bataddewo Central si gwe mulundi nno ogusoose ne gye buvuddeko awo Ssaabasajja yakangula ne ku ddoboozi ne bajja bekikwatako ne beetonda ne bagaba badde bali mu bya kubala bantu kati nga bikijja bbangwira okuteekawo Central kati Buganda bakijjewo kuno okubala abantu kyanguwa emu n'emu efuuka bbiri Buganda bwefuuka Central emu n'emu sigala eri bbiri oba efuuka ssatu erina engeri gyekyusaamu ekibalo oba kompyuta zino zikalimagezi zikiraba mangu nga si Buganda nga bataddewo Central ani kali bw'onoogenda mukakati mu state ya kompyuta eriwo kakati eya AI bw'oba onoonya ebyafaayo okutegeera amangu oteekamu Buganda n'ofuna ebyafaayo onooteekamu Central ate bajja kutandika okunoonya ati Central yafaawo abatandika okubuka olaba obuzibu banga Buganda boddayo n'oddayo mu 1900 even before Obuganda gye bwava Buganda eno gye twogerako mu ssemateeka kati gwe tutambulirako ssemateeka wa 95 mweri naliyo nga delegate walimu mu lukiiko nga delegate era singa waŋŋambye nandibadde nkuleetera ebbago mu bbago teyalimu mugenda okutuula okukola ssemateeka wa 95 Buganda nga cultural institution Buganda nga Buganda ng'ekitundu okukiyita Buganda tekyalimu mu bbago lya constitution era emu ku nsonga lwaki abataka bajja wano ne baŋŋamba nti owaayi olaba ekizibu kino ne babikkula nti wano olabawo ng'Obuganda tetubulabamu kati ne baŋŋamba nti n'ekizibu kizze tubadde twagala ogenda otukiikirire tulabe kiki ekigenda mu maaso kati sirowooza nti yali nsobi okuba nti Obuganda bumanyiddwa n'owo buli naye okuba nti bbago tekyalimu era kwali kunsikamibwa gyali mingi nnyo okugiteekamu nga Buganda okulaba nti Obuganda bujjamu kati n'ebitundu ebirala ne bateekamu ako nti zino ne bakidefininga ne bagamba nti districts zino zezikola Buganda ne zibakiteeka mu schedule esooka oziinakaawo njirina mu schedule atulaba okusinziira ku nnyonyo ya muzeeyi bagenda okutuula okubaga ssemateeka wa 95 bino bye tuliko byaliwo nga Buganda teteereddwamu ziizino abakulu ne bamala kujja gyali boogereko gyali bamugambe nti owaayi ssemateeka agenda kuyisibwa naye Buganda nga terina weeri by'ebitundu ebirala byalimu tebyalimu naye bw'oba oyagala okusuula Obuganda n'ebirala kazannyo kabeera seerabidde ggwewekka ne banno nabo tubadde tubagize eki tubadde tubeerabye nekibyo oba ababyekwasa kati bwe mwatuukayo nga sinabasomera bwe mwatuukayo embeera n'ebeera etya
ati kakati tubuuza nti aha mutubuulira nti tukoze constitution ninga bwe baali bakola constitution eyasooka bwe bagenda e Lancaster Obuganda bwalimu kakati ate tetubulabamu ffe tuyimiridde tutya ate netuteesa lwali tebaagala nti ate tulina kanini biki ate disitulikiti tuzitaddemu netugaa nti si kyetubuuzizza ekyo Obuganda bwo buli luddawo nti omuntu bw'atunula mu constitution kigambo Buganda kiri luddawo ekitundu ekyo kati olaba map zino zobadde oyogerako ebitundu ebirala byonna nga bw'obirabaawo nti ate Ankole ate Busoga ate byonna mwebiri okuggyako ki Buganda kati olina okwebuuza kyekiri kyenkugambye nti yes ebitundu ebirala byo byalimu kikulaga target yali Buganda era olina kwebuuza nti lwaki constitution oluvannyuma lwa kankitwale nti oluvannyuma lwa okutuukayo ne muwanvu ya ku maloboozi ne bagamba nti kale Buganda eteereddwamu n'ebitundu ebirala byateebwamu Buganda ne bagamba nti districts ezinaakola Obuganda Kalangala Kayunga Kiboga Luweero Masaka Mityana Mpigi Mubende Mukono Nakaseke Nakasongola Lakayi Sembabule Wakiso ze zinaakola Buganda olwo Kampala eriwa kakati era ebyo ebizibu byogamba nti bagenda okugiwandiika okiraba ezo ezaali enkayana naye kakati lino ebbagwa lino liriko amendment wetwaviirayo Kampala nzijukira bulungi nti yali mu Buganda naye kakati sigiraba eyo nayo nsonga bazze bakyusa bannaffe abaatuddira mu bigere be bamanyi omuntu ajja kwebuuza lwaki kiri bwe kityo okusinziira ku observation yo osobola okuba nga tebaakuwa nsonga naye okusinziira ku observation yo lwaki okusika omugwa okwo kuzze kubaawo okuva eyo paka n'olunaku olwaleero nkwatandika even before that because bw'olaba ezo districts ezo nti capital cities za districts ezo bazituuma districts ne bajjawo amannya agaaliwo so waliwo ekyatandika emabega nekijja nga bagasseeko bugasi munansaasira oba mulimu ebintu ebikunyumizibwa nga okwewuunya kakati bw'ogenda Kalangala eriyo town gye bayita Kalangala si bwe kiri Kayunga eriyo town gye bayita Kayunga Kiboga kyekimu ne babanga bagira ki bafuula districts ne bazituuma amannya agaaliwo ne bakola ki ne bagajjawo ne batandika okuluzinga identity eza demarcations ezaaliwo mu Bwakabaka bwa Buganda wegyatandikira singa omuntu akubuuza nti ogende Mukono yali district ne town Mukono ne Mubende kyekimu Mpigi kyekimu Mityana zino zonna olaba nti towns zaali created before this constitution right kati nga balina okugjawo identities ezaaliwo identities z'amasaza tufiirwa ki erinnya eryo bwe liba teririiwo abagezaako okulijjawo olina okubuuza ekyo kye balwanirira ennyo okulaba nti livaawo okulaba nti olutalo lwatandika mu biseera ebya gavumenti y'Obote
ebyatandikira ne bijja ne biyingira mu Munanka ne mu post 1986 era olutalo ne luba nga lukyagenda mu maaso okujja Uganda ku map ne tutuuka okukola constitution ne luba lutalo okuteekamu ekigambo ekyo map ne zijja ne zivaayo subsequent Uganda n'aba nga akoze eki avuddeyo nti ate tubala ate tukola ki ebintu ebyokwekwasa byotalaba mu makulu naye nga olutalo lwakukola ki kujjawo kigambo ekyo olina okwebuuza nti lwaki nange neebuuza nti lwaki ebitundu bino byonna ebirala because map nze gyenalabyeko ebitundu ebirala ku ebiri just Buganda yekka Buganda ki waliwo aluma omutwe Buganda bw'abaawo kyekikka kyendaba waliwo aluma omutwe kakati ffe ku ludda olwaffe kuba bwe babagamba nti ekigambo Buganda tekiriimu mwazambalira ku mugongo ne mugenda mwe mwali mugenze kulwanirira ki nti erinnya lino erinaba teririiwo tugenda kufiirwa kino tufiirwe ne kino ensonga zezimu ku nsonga n'ensonga zaali nnyingi ensonga zaali nnyingi naye zezimu ku nsonga ezabatwala so omuvubuka ali eyo nga alwanirira ayisaamu eddoboozi lye kigambo Buganda kisigalewo eddoboozi anaaliyisa bali bagayisa ku mitimbagano balina bagayisa ate kakati bw'otandikira ofunye omuntu ategeera ensonga n'akukiikirira naye bw'onoogoberera katugambe abakulembeze nga ate bennyini balwanyisa obwakabaka batutunulira ebyobufuzi ebiriwo tolaba nti awo ekizibu kijja kutuuka kyobola nti ne maapu ezo zaayita ne zifuluma obadde owulidde eddoboozi eryava kabaka tayogedde eddoboozi neerimu bwe riti mu paalamenti kyekizibu tonnakiraba lwaki waliwo vacuum eyo ng'ate tulinayo abantu oba munamba mumeka abatukiikirira nga bava wano mu Buganda ogenze nokwaba ekikumi oba ekinaana netevaayo n'eddoboozi n'erimu bwe riti mwabo abambala bbulu abambala yero abambala green bonna netevaayo n'omu mulimu amatonotono galuwa mwegali naluddeko aboogera abatonotono nga bayogedde ddi banga maapu bwe zifuluma bazitambuza ne zigenda ku disitulikiti ne zigenda mu bitundu ababaka gye bakiikirira nolindanga kabaka aduumire bayogeddere banga kabaka yagamba nti mubongoota mu myaka gavumenti eno ng'ejja mu buyinza okusinziira ku byafaayo ebitonotono byenzize ntunulamu olukiiko wakati w'omukulembeze aliko kati n'omulangira baiden yali mulangira lwatuula na mu nju ya kitaawo Yusuf Lule e London gye lwatuula e Kingsbury gye lwatuula wakati wa Professor Yusuf Kironde wakati w'omulangira Ronald Muwenda Mutebi nga tannafuuka kabaka ne Museveni eyali omuyeekera ne batuula ne Yusuf Lule mu nju ya kitaawo mwennyini ekyo kyokka ekikolwa kiraga obwa Sseruganda kiraga abantu abagenda okukwatira ewamu batambuza omulimu era mu maaso awo omulangira yajja n'akyalako ne mu lutalo eruweeru kakati bwe yajjira mu kiseera ekyo mu 85 okusika omuguwa kuno nange mu 85 najja n'enkyalako mu 85 emma nawe nange najja n'enkyalako mu lutalo naye yayitayo nayita Rwanda nenyingira infatti mba nkomawo nasooka okusinkana President Museveni bana musinkana ku airport naye nali simumanyi naye nasinkana omuntu ng'ali mu duty free atambula nange atambula nga nva e Rwanda ngenda mu Nanka ne mu Pistox ne mwogerezeganyaamu anti nali simumanyi nemumanyi naw kakati mu biseera ebyo muyekera nga teyeragalaga nnyo era nze bw'onoonya ebifaananyi byange mu biseera ebyo tejja biraba kakati awo wonna waliwo obwa Sseruganda nti muzze famire yo Bwakabaka okusika omuguwa kuno okuliwo okwatutuusaako n'olumu okulaba nti
tuyina akatubagira kaliwo mu 2009 akebugerere wakati nalirowoozezza nze ataaliwo nti bwensoma ebyafaayo ebyo gavumenti eriko n'emmengo nadde nkulaga ku byafaayo wano nga tuli mu nsiko oba ekifaananyi ono kino ekitabo kya Njuba betrayal kulyamu as Ugandans oba ayogera ku ani as Ugandans are taken for a ride again. Njuba yali minisita waki Sam Kalega Njuba yali minisita wa justice mu gavumenti eno kati awandiika ekitabo kino ateekamu ekifaananyi oyo mulaba oyo ono yegwe mulimu nabaani Andrew Lutaya generali Tom Mboyijana Waswa Lule mutabani wa Professor Yusuf Lule mulimu owokuna tamwogedde linnya kati awo nankani byali mu nsiko omuntu atajja yalina emirimu gye yali akola kiki ekyakuwaliriza ate ku luno n'ogamba kaŋŋendeko mu nsiko baavaawo okutuuka mu nsiko baatuukayo butuusi baali beetaaga emmundu baali beetaaga emmere baali beetaaga okukusa emmundu baali beetaaga intelligence olowooza baabijjawo zinali bweru nga ndya sausage ng'ogwoyina n'eriya abalala abooluganda ngo nga baali kuno lwakubanga baaviiramu awo naye nga baaliwa olowooza baatuuka batya e Kampala bayita mu bbanga nga nankani nga kibuuka bino bibagamba nti oli yali yeefuula kapa abamufuula kapa gye bali bakyaliwo ne kaakati lwakubanga yabeera enjawukana oluwonko luno lujja lutya luno kati oluliwo nga bwe tukoze ebyafaayo nti waaliwo obwa Sseruganda waliwo ebigambo bingi ebyateesebwa kakati sisuubira nti okuva mu 85 paka 95 okutuuka okuba nti omuntu gwe watula naye mu nju ya Yusufu Kironde luli omulangira afuuse kabaka mu 94 ate oyagala kujjako erinnya lya institution gyatwala n'okutuuka okujja eno paka mu 2009 tulaba obutubagiro obubaddewo tulaba ebintu bingi nnyo okusika omugwa wakati waliwo bulabe omuntu ng'omubanja ebbanja emitwalo 10 n'akuwa emitwalo 10 n'akyuka n'ajja n'akusala emisawo n'ajjako ebiri n'atoolako ebiri aba akusasudde ebirala kambirekere gwe kyolowooza ndikugirayo bukizini embeera eno mu biseera already n'okuzaawo obwakabaka bayogera ebigambo awo nga tujja wano okwesimbawo abo ne bagamba nti abo balalu sijja kubiddamu ebigambo byebakozesa balalu kimi baatuwa oba biki sijja kubiddamu naye ekiseera kyatuuka Ssaabasajja Kabaka yennyini n'abiddamu nti ddala obwakabaka bwe baatuwa banga mwalimu ebisuubizo tutambulira wano kaakati gye tugenda mu maaso tunaakola ki tunaayongera okutereeza abantu ne beeramu n'essuubi abantu abamukago ntegeera naye ndowooza okulinda ne balinda ate olaba batoolako so waliwo ebisuubirizo ebitaatuukirira kaakati eyabisuubiza Abaganda bagamba ensonyi n'azifuula obusungu okusinziira oba ogambye kijjaliogende omuntu manya emitwalo 10 n'akuwa n'adde eno n'atoolako ebiri n'atoolako ogenda okutuuka ng'olina byoya byanswa kigambo nga kyamaanyi nayagadde kyatula so way forward nga mmwe bakadde baffe way forward eyinza kubeera etya okusobola okubeerawo kati ekizibu kye tulina kya byabufuzi kya bukulembeze
tulina okwetegereza ennyo okulembeze okumanya wa gye tugenda, especially mu kiseera kino kye tulimu. Tuli mu kiseera kya transition. Transition kiba kitegeeza nti muva mu mbeera eno ne mugenda mu mbeera endala. Tulina okwegendereza wa we tusimba layini, nga bwe musimba layini mu LC, naye tulina okwegendereza wa we tusimba layini, tulabe nga ddala abantu be tulowooza nti bebakulembeze. Twogedde wano ku bigenda mu maaso mu palamenti nti maapu neefuluma. Ng'obadde oŋŋamba nti eri abaavuddeyo ne boogera baalinze eki, maapu yafuluma dda, be basooka ogifuna, bagenda biweereza ku disitulikiti, biyita mu nankani, ebimu biyita mu palamenti, ebirala ne bwe biba bigenda mu disitulikiti, amawulire baba baagafuna dda, naye bwe baba nga basirise ensonga neevaayo ne balinda kabaka akole ki, aveemu eddoboozi. Kikyolengera mu biseera byaffe eby'omu maaso ffe Kizibu. kuba kati mwe muli mu kawungeezi k'obulamu, ffe tukyali okyali muvubuka nnyo kati olaba nankani oyo sabbuuni onsanze mbadde mu bbaafu nga neeyiwako ku mazzi wadde onoonya muzeeyi nja kukeerako olulala nga ne bekusanga ba sabbuuni mu mutwe. Olabeeyo enjawulo. Kikyolengera mu maaso? Nnengera ekizibu olw'okubanga waliwo ebintu ebikolebwa abantu ne basirika. Aganda buddayo mu byafaayo, kino kankyogere bwe kinaatuukirira, at least abantu balijjukira nti yatuwabula Abaganda obakola kino n'obakola kiri ne basirika. Bwe batandika okusirika baba boogerako manya nti omuba mukyalina omukwano, bwe batandika okukola ki, okusirika, awo manya nti ekizibu kinse. Kati obusungu bunaavaayo butya? Olaba wano kyali jasi kya Kabaka genda wali Bukayunga, neefuuka ensonga ebyavaamu ensi yonna yagira. Tugenda netulowooza nti tutunulira state, ne tubeera awo ne tuloota, especially abantu abali mu state, tuli b'amaanyi nnyo, tulina emmundu mmeka. Negenda mu Philippines, Marcos America yamuwa emmundu n'ennyonyi na buli kintu, naye ekiseera bwe kyatuuka okugenda kyali ki, emmundu zennyini ezabadde alina ze zaakyuka ne zikola ki, ezimutunuulira nga tewaliwo ayogedde kigambo. Abasirikale baatunuulira abantu bwe bati baga nti genda mu Iran, Shah of Iran yalina emmundu, missiles empya, buli kintu kyonna. N'ekiseera bwe kyatuuka kyali ki, Katonda bw'abanga asazeewo ekintu, abantu waliwo yabadde ngamba ali mu masaŋŋanzira, baali bajja twabaaniriza, bwe banaaba bagenda tujja kubasiibula. Kyekyo nzina ngamba nti gwe kikyolengera mu maaso. Bw'atandika okugamba bw'atyo ng'omubuuzizza ku kya maapu, mu maapu bwe biti baali bajja twabaaniriza, ekiseera kijja kukola ki, tutuuke tubasiibule, katulowooze nti bijja kuba bya mirembe. Tusabe busabe. Kino kirina engeri ekisobola, can we reverse this, tusobola tulina engeri ekiyinza, ekiseera ekyo ekibi kyoyogeddeko kirina engeri ekiyinza okukyuka ne kitatuuka? Kiringa nga bw'onooga nti ndi waggulu ku lusozi n'oyiringisa okuyinja ogunene ne gutandika okutambula, ng'ogamba nti kati at what stage oyinza okuyimiriza process eyo, ndowooza nga tekinnagenda wala nnyo, kikibeera ekyangu. But essaawa zino kisobola okuyimirizibwa? What is the problem? Ejja okubeera esinga okuba ennene, bameka banaabeera affected. Baffenna tutunula, tulaba bulabi, tulaba ekiyinja kikola ki, kitandise okutambula, tweraliikirira, tulaba wansi gye kigenda ne biyinza okuvaamu.
bantu ki bosobola okunokola baga nti omuteeko gw'abantu gati bavunaanyizibwa okuyimiriza ekiyinja ekyo kyetulaba ki buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa buli ali mu bukulembeze alina obuvunaanyizibwa because buli omu ali affected ebintu ebitabula eggwanga ne bwe liba nnaku bbiri economy ebeera affected buli omu abeera affected okitegeerera mu nsawo number one nene mu ngeri endala zonna teri yayagala people buli omu ayagala mirembe naye waliwo embeera gy'olaba si gwe ogitandise abagitandise be bamanyi kiki kye banoonya bayinza okuba nga bantu babiri basatu bo bagoba byabwe naye nekyaffectinga abantu bangi okuva wano okutuuka ekinkiizi okuva wano okutuuka mu West Nile okuva wano okutuuka e Karamoja buli omu n'abeera affected naye nga abantu abatono bali mu bazannyo bwabwe obaddeko ebbanga lyonna obadde kumpi n'abakulembeze ab'enjawulo ate mu mitendera gyonna bw'oba osoma ndi busomi wa byafaayo ngamba nnyo abayizi nti history afaanagana mu nsi yonna kakati buli alinga soap opera zimanyi zino sinema zibakola series nga zirya story yemu bagiddamu bakyusa bazanyi bwe balinyi basita bwe bakyusa now ne location bwe biba ebyo byonna tubimanyi ng'obaddeko mu bantu bakulembeza ab'emitendera gy'enjawulo abavuga olugero nga lufaanagana naye nga mu kujja wano era olugero luba lufaanagana nti ekitutte bali n'ekyonoonye ekyetamiza bannansi oli aba abiyina ku lupapula era ababimanyira yamanyi nti the downfall of the other one onogamba nti waliwo obulwadde ogezezzaako Panado agaanyi naye ate n'omuddamu ng'osuubira nti ojja kubeerawo enjawulo point x kyeyo omukulembeze watuukira neyeerabira what happened to the previous leaders katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye era bw'olaba nga embeera ba analyst bagamba nti waliwo otuuka bw'oba oyagala nankani ekintu kiyiike okireka bulesi nekyetambuza kyokka power corruption absolute power corrupts absolutely obuyinza otamiira obuyinza n'olowooza nti oli katonda kati mu kulowooza nti oli katonda then n'oba nga tukyakola ki naye ngaebigenda okuvaamu bigenda okuaffectinga abantu abalala bonna abakwetoolooza so before power obeera buli kimu okimanyi gw'olowooza nti oli infallible but when you get hold abantu n'abakwetoolodde abantu bw'oleka manyi wali olabye helicopter erimu entebe mmeka emabega batuula si bana ne maaso bana emabega babiri ne maaso babiri webale nnyo kati wabaawo ekizibu nzijukira firimu ya nankani yali ani Castro mu Cuba nga badduka Castro ayingidde mu town tebamanyi nti ayingidde akyali ali ku airport alaba balinnya ki ennyonyi naye kati ennyonyi nga tebagyako helicopter yontono nnyo bagyako abantu bameka basatu naye mu kiseera ekyo teri abaamanyi munne abavaawo mpitewo abasota abana abasookako ne bw'oba nga obadde wa bitiibwa bimeka bayinza okuleka emabega n'ennyota zo kati Castro mu firimu eyo ali awo alaba abantu balwana okulinnya ki ennyonyi ebaleka abamu baabaleka naye nga tebamanyi nti omuntu ayimiridde awo yaani ye Castro tabafuddeeko mugende oba mukola ki kati yembeera gye tugendamu abasigala emabega be bangi ensi bwetabuka the majority tubeera affected abatono abalala ojjukira abamu baali badduka wano oba biseera ki oli n'atuuka ku kiyiire enankani ejjinja najjukira nti neerabidde dola yange awaka naddukaamubakira kati history nga bwogamba repeats itself ebintu ebifaanana bwe bityo
obiddamu oyinza okuba nga dola wagiteeka bweru ate gwe n'olema okufuluma yo neefiirawa ebweru efiira ebweru ono yagitereka mu Nankani mu mufaliso najjukira nadduka addeyo kati akavuyo ako nze nali wano just Nateete Busega ku roundabout ova ku roundabout olwekikubo kati bakikolako kolasi kumpi n'akatale akapya nafuna puncture awo n'abaana bayogera ebigambo nga baali bagamba nti nali nze generali Nankani Tumwine simanyi wali omufaananamu bayogera ebigambo nga waliwo nanyamba nako nti bakyusa omupiira nga bamanyi gwe Tumwine era bagamba nti nga tebafaayo naye abantu bwe batuukira okwogera bwe batyo manya nti omutima gubakozeeki era bagamba nti ekiseera kijja kutuuka mujja kuyitaawo nga mugenda ebirala sijja kubyogera. Actually waliwo incidences era zeraliikiriza nnyo buli waliwo abantu abafa abantu ne babaako ebigambo bye boogera waliwo omuwala yafiiridde mu bbaala simaba wadde omugoberera mu kumuziika babadde bamuziika taata we n'agamba bannange taata we wa magye taata we munnamagye kati abantu balina ebigambo bye bayogedde awo nga balifaalinga ku bimu ku bibatuukako abamu ngera bwogambye nammwe mufiirwa n'abaffe bulijjo bafa n'ebiringa ebyo bambi taata nekimunyiga n'agamba byobufuzi tusobola obbisa ebbali naye ne tutambuza obulamu ne mutuleka ne tukungubaga akati nga ekibuzo ekiriwo abantu bangi abafudde ku ludda olwo ebigambo ne bifuutukayo bwe bityo kyokka ati waliwo abafa ebusoga waliwo abafa notawulira bigambo bwe bityo olinga agamba obusungu obwo tugenda bukola tutyo bukkakkanya abantu baddemu ak'obuntu tugezaako naye nze nkubuulidde ekizibu nze nsinga n'okutya embeera eyo eneddako ate olaba nze bampita generaali newabula akuyamba yadde okuga nti muzeeyi naye nga n'emmotoka gyenvuga generaali tayinza gitula otegeera naye oli ne bavaayo ne bateebereza nti nze generaali ne boogera ebigambo nga boogerera omuntu gwe bamanyi nti alina n'emmundu awo nti singa abadde ye generaali Tumwine n'emmundu weeri naye nga tebatidde kukola ki kwogera nze ne nkyusa omupiira gwange mpola mpola neevaayo omusajja omukulu ndooza olugambo lutuuseeyo eri nti generaali ali wali abaana bamugamba bwe bali yavaayo nabaga nti oyo si yaani si Tumwine otegeera kati awo walaba speed ate omupiira tebagukyusizaako ate mbadde nnoonya Nankani jeeke nwanagana nayo basetula mu sitizi bapu omupiira nga kweguli kitegeeza tubakuba mu mbeera nga eri violent okusinga we tuli bandibadde baligenza obanyonyola nti oyo waswalule ng'oli mugenzi waliwo Nankani bakoligwamu baali bamutira wano Nankani kulwe nakawuka kijja kwatula manyi yaliko n'emu kate bamutti era mbeera bweki tubulaba nti ffe tetulimu ebyo nti ate tukozesa ebigambo ebisongovu eki bikyamula abantu naye nga ye politics gwe baleeta ate singa tuzze mu bya politics nantusobodde okulambulula negibiva ate biva mu state yennyini state ye creatinga political opposition eyogera ebigambo ebyo otegeera creating a situation eyo esobole okuidentifyinga abantu abo aboogera ebigambo ebisongovu kyova olaba nti bangi babulawo mu biseera by'okulonda ne batadda naye problem eri bweti bayinza okuba nga balondamu abo aboogera ebigambo ebisongovu ne bababuzaawo naye tebaggwayo n'obusungu nabwo tebuggwawo because nabaana bootutte nabo baliko abantu baabwe so state yennyini ecreatinga embeera ejja okukyankalanya abantu
naye ng'abantu abagenda okubonaabona si be bali otegedde ate bano abalala be bagenda okuba baffe. Tulina abavubuka abali mu kuyingira ebyobufuzi, magezi ki g'obawa? Mbasaasira busaasizi because ebyobufuzi bye bayingiddemu byonna bikyamu. N'abantu be batandise okugoberera ennaku zino bategeere wa gye bava, musooke mubuulirize nti abo bayingira batya mu byobufuzi, be bagoberera era beeyisa batya. Okuba ng'olaba abantu ali mu byabufuzi alwanyisa alina enkaayana ku ttaka ate akaayana ne nannyini ttaka, otegeera kati oli yandibadde akutoolera kati gw'ovuma n'oyogera ebigambo ebisongovu bwe bukulembeze obuliwo. Ye problem gye tulimu. Kale ye muzeeyi Waswa Lule, tuli wano wakali Lungujja, mpalizibwa giyita Wakaliga naye era Wakaliga Lungujja. Aba akyali Lungujja. Ensonga ekinyusi kyenjagadde kyenjiza olwaleero nti obulwadde obutuluma tebutandise leero, buzze weebuli okuva nga ne constitution tennabaawo. Ne gavumenti eno tennatandika. Ne gavumenti eno nga tennatandika. N'abamu baali mu gavumenti ziri ndowooza be baleeta obulwadde obwo. So lizze liyibwako bwe teriwona tuteekako butesi plaster bwe tukeesera nga kijjako bwe tumala nga tuzzaako tetunafuna permanent solution ey'enkolagana ya gavumenti eya wakati n'obwakabaka bwa Buganda. Kyongambye kyeraliikiriza life after obulamu bino byonna nga bimaze okuggwa nga abantu bali mu dduka. Naye gwe ekifaananyi tokiraba? Kiraba. Badduka tasosola mawanga. Tasosola mawanga. Nga bw'otuwadde nsembyayo obubaka bwonna bw'oyagala okusembyayo eri abakulaba, nga bw'ongatiramu n'abali mu gavumenti kuba otuwadde bano abaagala okuyingira ebyobufuzi, naye omuntu alowooza nti byonna by'oyogeddeko by'oteebereza bikyusibwa abali munda mu gavumenti. Anti ku level ekyero kubanga ne bwe baya bukulembeze obw'oku ntikko era mmanyi nti balaba bw'anaaba alabye programu eno y'emessage agifuna eri direct agitegeera kyeŋŋamba. Bano abalala abagoberezi abo lwali omutawaana bawandigambye nti mu palamenti ensonga yandibadde evaayo bulungi. Byatuuseko mu palamenti? Mu palamenti nabyeko ababaka nga boogera babaddewo ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti naye eddoboozi lwaki nga terinaba kugumi lwaki terivaayo? Twali nga tuli mu palamenti oba twali tukola constitution ng'ogenda okutuuka ku kyalo ng'eddoboozi lyatuuse dda liri kusookayo. Lwaki eddoboozi sinnaliwulira? Bino ebyokugamba nti tuteesa tuwadawaddako tewampulidde ng'ogezaako okujjukiza abantu bandibadde bakimanyi nti basibula abatulaba mukama wange bwe naaba nkomyewo tujja kubaako ewala mu byafaayo we tukwata kubanga gwe oli byafaayo kati twetaaga okudownloadinga okuva ku ggwe ebintu ebimu ebyaliwo kuba ebisinga abantu abasinga ebintu bibaawo nga bato naye gwe at least ebintu obadde obiraba. Sebo sibula batulaba mweyongera okulaba CBS, BBS zonna ez'Obwakabaka. Musabire Obwakabaka, musabire eggwanga lyo. Kale ebisigadde tujja kuba tweyongera naye ngenda kusaba buli omu alina ky'osobola okukola nga kitegeeza mirembe. Amawanga mangi ffe bannabyafaayo ge tusomako nga gaali gateredde bulungi nnyo, naye olw'enkwata embi eya transition from one person to another amawanga ago ne gasaanawo. Abazungu bagamba there is no success without successors. Tewaliwo bwaba tewali buwanguzi
nga tewaliiwo basika. So abasika baba tebateekeddwa naawe byokoze byonna biba bya bwereere bw'oyambuka e Libya bw'ogenda e Syria bw'ogenda ne mawanga ag'enjawulo olaba nga tewali buwanguzi kyokka ate nga amawanga agategese transition zaago nga Tanzania wano kati tulengera nnengere mu nsonga z'ebyenkulaakulana e Namibia president waabwe yafiira ku ntebe it was a peaceful transition vice president n'akwata era n'ateekawo okulonda omukyala yakuwangudde era yalayidde n'akola so olaba nti there is success when there are successors so nsaba buli omu ayina